Bwe kiri siraje. Wakaita Grace. Nsoberwa. Nkola olugambo ne musoka lukola kunze. Banange tubaniriza amachagonda kolwalero andooze sawa ziri 3 zennyini tekunayita dakiika ya denemu anze Musa Semwanga mugana kumpewo za TV ekyasinze obunene mu ggwanga n'ensi yonna atuyingiddewo n'amawulire g'aba celebrities Saka yali ku kamera era wonanga ntereza kakola wano manyanga Semwanga terera mu close up shot naye nga olunaku olwaleero nga bwe kitera okuba mukulunze ndakukyaziza kakkana maye wanna manyiro kwongera kakkana wezija shonje kakkana nze ndakukyaziza tugende mu maaso Shadi nenga mwasize mutane kasubire nti muli bulungi amanya matala g'ekyenkya nakalema Shadi andi wamu ne Musa naye antwala supidi kanatinde Shadia mutasaako kali amatala g'ekyenkya omanyi nzalawo wakati aga Semwanga bakunyanjula ate tagenda teeka ku matala g'ekyenkya yalinya balimpa nendi eyanza nenga okay katambulira nenga tubaniriza yonna gy'osinzira okutulaba ku mikutu gyonna muganda wange tuli ku X oyinza ogiyita Twitter tuli ku Facebook VPN wali wonna mu nfo DSTV ne muganda wange platforms zonna endala Shadia Nakalema, how was your night my dear? My night was okay. Lwakuba nze okusengamba yimba dinakeba kawoto obudde buchalinga ne wayi. Bwente bwe nasala sente nzagala. Oyina okunoonyaamu ate wategeera sente. Nnyo nyine ekirowoozo kye nategeera okusinga sente. Gwe mulimu gwo ogw'omutwe. Ogw'omutwe. Kale tugenda tandikirawo olunaku olwaleero naye nga tugenda tandika n'amawulire. Nawulidde omukulu akukulima. Ali waina. Jengo. Jengo ate no Jengo loza yakukuluma Jengo tanavaayo atukuba essimu ze tazikwata naye omu kubalinga abaganda be muganda wange bamuyita Pastor Moses abeereyo Kibuga Lwamata nenga kituufu ddala muganda we no mukunnyonnyola kwe mpulidde agamba muganda we Mwoyo ebintu bya ddiini ya kirokolezi muganda wange Mwoyo naye ng'ekiriwo muganda wange atulaba akigambibwa mbu we are yet to confirm nga tufuna side ya Pastor Jengo naye ekiriwo kigambibwa nti ekitundu ekimu ku ttaka lya Church e Kawaala kigenda nye already yamaze ddotunda nti omuyayi yakitunze dda era muganda wange n'endiga tezikyajja wajjambale kati zijja naye era zijja zeekomama zigira mu nnaku zigamba Yesu beera naffe naye ng'embeera bwetu bweri e Kawaala kigambibwa mukulu muganda wange ekitundutundu ekimu ku ttaka eririko Church ayinza oba muganda wange yakitunze olowooza kiva ku ki kwagala sente z'amangu oba tiwali sente zifandinga omusajja mukulu ono bambi just like any other human being azze atawanyizibwa amabanja waliwo omukyala bamuyita Kamira omwaka gwa 2022 yamuwola obukadde 28 nezigwamu ng'awola Jengo bawola kitaawe Jengo nga muganda wange kigambibwa nti yalina omuwa millioni 3 buli mwezi naye ne kigaana ate ne Pastor Kimbowa ani kojja Kimbowa sorry naye yali amubanja obukadde nga 620 something n'emmotoka kati muganda wange abadde takolera ddala bulungi nnyo ate yalanga n'omukulu naye nga ali ku kyuma Dennis atuletere Pastor Moses ng'ayogera ku musumba munne gwe bayita Pastor Jengo ku by'ettaka ly'e Kawaala. Tandike kati kizibu kye ekiriwo gwe ky'omanyi. Abooluganda Mukama yeebazibwe bampita musumba Moses abizaayo Lwamata ekibuga Lwamata ndi mutabani wa musumba Yiga abizaayo kakati mukulu Seguya ensonga nzibuliddeko mu mawulire naye tezinsanyusiza. Ensonga ki? Ensonga z'okutundibwa kwa paati y'ettaka ly'ekkanisa e Kawaala ku ttaka lya Pastor Yiga. Ekyo kitandise kito batunze poloti naye enkeera bajja tunda kanisa yonna. Ate nga nawulirako ku lugambo nga ne fule ezimu zaali zitundibwa. Ate simanyi Jengo muto wange oyo kye yaba. Lwansonga emu twatula nako naye mu meeting emabegako awo nga tufiiriddwa muganda waffe ne twogera naye nga tulaba alinga kakkanye. Ate kati tumunoonya n'omunoonya ng'alaga tafunika twafuna appointment. Sookoleke kati eyo nsonga ndala gy'oyisaawo ensonga oyogera ki ku ky'okutunda ettaka? Ekintu ky'okutunda ettaka saakiwagira oba tetukiwagidde ng'abasumba kubanga weetuli abava mu buweereza bwa musumba Yiga abizaayo weetuli naye tetukiwagidde ebintu byonna biri mu ggwawo mubbi tuwulira TV teriiwo
tuwulira amataka gonna gaweddewo kati biibyo bituuse ne TV. Nedda gwe Yiga omuyita otya Pastor Yiga yafa? Yiga Musumba Yiga ye kitange mu mwoyo era nakulira ku kanisa ye yandera paka nanfukako amafuta nantongoza ng'omusumba era nsangibwa Lwamata. Mwabawakanya muli bameka bamwe baani? Abawakanya weetuli abaana ba Yiga abasinga abaweereza kubanga weetuli bangi. Musumba Medi wa Kaabu Ebombo takiwagidde abasumba abalala bonna kuba olwedde tumaze okwogerako nga famire twetaaga tufune n'obudde tuze ku press conference tutereze ensonga eyo mu bannamawulire. Bw'aba ayagala ssente kutambuza emirimu mwagala azigyewa? Tetuwagira kyakutunda kanisa emirimu weegiri kubanga ne Yiga kennyini bwe yali nga ku ddaame lye yatuwabula baatugamba bw'abanga omwana awabye akakiiko k'ekkanisa kamugayidinge wamu naffe abasumba bamugayidinge n'akakiiko k'ekkanisa ne bwe kabanga akakiiko k'ekkanisa kalemye twagala tutuule ng'abasumba then tulyoke tulabe akakiiko ky'ensonga kyegaanye okutuuka otunze ebintu by'ekkanisa. So mmwe mubuli bakulu be? Tuli bakulu be. Musumba Jengo muto waffe kubanga obuweereza yakabuyingira juzi era yabeera muto waffe naye nga kyakoze tekitusanyusiza kirungi kiwe mulaka nti mmwe muli ba mukwano gwa mugenzi yeeta mwana we. Anti munnange mu likodi zibaayo ffe tuli baana be mu mwoyo era nze okufuuka kyendi nkifuuse ku lwa Yiga singa siye singa siri kino tuli bangi abaana be mu buweereza tetuli baana ba muntu mbwe naye tuli baana be mu buweereza era ng'abaana be tetuli basanyufu ku lw'ekikolwa ekyakoleddwa. Abanga yazise ettaka kitaawe ku bamuziika n'atunda ebijjalo kitaawe bagenda muteekawa? Tetuli shuwa oba ebijja yabitunze naye kati ekinewunyisiza ku Moses abantu ab'enjawulo bampeereza message wano bagamba kati ono atali wa Luganda afaayo ki alumirirwa okitegeera nti ye wakitagenda n'afa ku babe abantu bali wano bampeereza messages anti Moses agambye nti omugenzi Pastor yali kitaawo mu mwoyo kati wana abantu kulukatisa ngambye semwanga uya watching naye Pastor Andrew mugambe Pastor Moses afe ku bibye ave ku byaba Pastor Jengo kasita si muganda we waddala aleke bali batunda ebyabwe kati kwe gamba waliwo kye bayita mixed reactions ku nsonga eno nabwe buli omu ayina endowooza naye Pastor Jengo essimu abadde tagikwata naye olunaku olw'enkya inshallah Shadia we munaabasiriiwo tujja kweyongerayo n'emboozi si bwe kiri nnyo tulina okugituukako mpaka tumanye oba yatunze oba teyatunze kitaawe tumuteekawa musajja alanga omukolo naye omukoloza gunaabali obanga ali mu kutunda kunoonya ssente zikola mukolo afiifi tebeekyawa oli omuwala gwe yalaga baafunamu obutakkanya naye ne baddiŋŋana kati anything is possible haka pressure mind afa abakazi tetutudde mukwazo mama mutumya amataala simaga akanga ekiti omutuma biki kati omusajja akole kyasingayo kibumba era atunda ettaka lya kitaawe eryinza omweyimirira. Alright, tugenda kudda ku Kishadia obadde ongambye olina emboozi gye waleese endala ku Mr. Ibu. Mr. Ibu ono gaye mayisira banyobi Nigeria era nadde nkwesiga mu nsonga eyo nina ne mukwano gwange alaba ennyo Nigeria naye abakyala baagala ebi Nigeria bamuyita Amelia Nakimuli agana okugenda out ng'ali ku Kinigeria era y'omu ku baakungubaza e Uganda abantu ne batuuka n'olowooza oba abaddemu n'engeri n'omukulu omaye abantu banguwa kisala banguwa kisala nti alayika abaddemu n'engeri ne John Yekofu. Mr. Ibu teyafudde ku 62 years gye yafiiriddeko nawuliddeko nti muwala we Emmanuela ali biza ayagala kutunda bintu atandise okubyewamba yaleze abaana 3 naye omu ku bawala afuuse ekizibu bayita Jasmine Jasmine yatandikidde no ku mukutu gwa TikTok omayibo tebalwa mwagaye muzeeyi wefiisa fiisa fe TikTok katugitwale era otwogere agikyusizza ddala n'amannya n'ateekako simanyi yono bulijjo abadde amukozesa bu TikTok nga bazina ate no teyasoma ku ekyo yaliako ne ssente z'okulongoosa kitaawe naye bannange kiki ekyo kyalese baazimwa nti musajja ono adde n'ebizibu mu magulu abaagalongoosa ne bagasa
salasala kati lumu bamusondera akasente ne bakawo omuwala yasibira mu gavana n'anywa ziri n'azirya taata n'abeerawo era taata mu kufa we yabadde ku sick bed yeebazizza omuyimbi wa Peace Square gwe bayita Rude Boy. Rude Boy amubeereddewo mu kabajeti ako ng'embeera egaanye naye abawagizi ab'enjawulo mu Nigeria n'okwetooloola ensi yonna nga ne Uganda mwotadde bagamba ne Destinate kabaddengawo bambi nga mukeberako mukyala era naye yazanya bi Nigeria Destinate ko ndabe ne Farida Ndawusa avuddeyo n'akungubaga Farida Ndawusa kati naye yafunayo family nga yali wano ng'abyegaana yabyegaana ddi tumwayiza teyabyegaana yagamba ati iwo naye nga Mr. Ibu amuganda nge TikTok account ye bagamba erina close to 2 million followers. Omuwala yajeddiza abantu kye batasanyukidde gaya agenze okufa nga alina ebizibu abakyala bamukyawa waliwo omukyala ne yamukyawa mu kumukyawa abaali eyo gye yanobera namugamba Mr. Ibu njagala iPhone 15 omwami olw'omukwano gwe yalina n'agimugulira okitegeera nti gaya agenze okufa bambi ng'embeera tetambulira ddala bulungi nnyo akasente ke konna kakoze nga tewakyali n'atunda ebintu bye kwegamba embeera si nnungi n'abafamire badde batuuka nga bamukoowa manyi waliwo otuuka ng'olwadde abantu batandika okwekokomayo no naye wiiki eyo ewedde tufiiriddwa abaakabi twafiirwa ne Guy wa Morgan Heritage gwe bayita Peter Morgan. Peter Morgan olumbe lwe lugenda beera mu kibuga kye bayita Florida ennaku z'omwezi nga 7 era ne Peter Morgan yabadde ne sad story nti before his passing on yaliko ku ssimu ne mukyala we omanya abayimbi abo bakola zi tours bamala ebbanga nga tebali waka kati January 22 gali mazaalibwa g'omu ku mutabani we kati omukyala n'ateeka omwana ku ssimu naye omukyala agamba akabanga Peter Morgan ke yamala ng'anyumya n'omwana we kali tekabangawo nti olw'ensonga abeera bizi abadduka ku ssimu naye bamwewuunya nti naye ate omukyala ekimumalamu amaanyi wayita mbale nga bamukwiramu ga musajja ali bubi kiba kyebikiro n'adduka n'alinnya ennyonyi n'agenda alaba omwami we yatuukayo omwami n'amugamba kuŋŋaanya abaana bange omanyi abayimbi bazaala era ekyo omulimu bagukoledde ddala kati Peter Morgan abadde n'abaana abawerako mu nsi ez'enjawulo kati ne bakuŋŋaanya abaana ne balinnya akanyonyi ne bajja ne babeera ku sick bed ya kitaawe era yagenze okufa nga abaana abamu weebali nabo ekyo olumbe famire badde teyagala byogerako nnyo naye bakoze gye bayita official statement ne bagamba ennaku z'omwezi nga 7 bagenda kumujjukira musajja mukulu gwe bayita Peter Morgan n'ekyenjawulo okufa kwa Peter Morgan omanyi kati nze vibe zinkutte zikwate Peter Morgan agenze okufa naye aba music critics bagamba nti there is a surge in sales z'ennyimba ze surge in sales nti waliwo enkyukakyuka ey'omuggundu mu ngeri nnyimba zaabwe gye zitambulamu nabwe ekyo waliwo oluyimba baluyita Tell Me How Come kino kigambibwa mu mawanga okuli Gambia okuli Swaziland okuli ne Uganda oluyimba luno abantu bongedde oddwagala nti etuyiseeyo engeri gye twafiiriddwa Mr. Ibu ne tufiirwa Peter Morgan ate waliwo ne gayo omulala mu Jamaica gwe waali babise bamuyita Kokoti Kokoti naye badde bamubise over the weekend naye baba mwagaza oba twetaaga omunoonyerezaako naye ayinza obba alina ebizibu byali mu kuyita kubanga engeri gye bamubikamu speed naye nawe wennyini nga wetweyongera okusabira Catherine kusaasira embeera gy'alimu ffenna tugitegeera operation gy'agenda okubeera ng'ayitamu si nnyangu ekintu kyonna kidiringa n'omutima tuba nagumu teri spare Catherine kusasira tumusaasidde wakulongosebwa weekend wakulongosebwa ate nga era obulwadde buze bubeerawo nera kwa nti badde tebabwogerako bagamba ekikatusoka tusirikire tomanya embeera eyinza okukyuka tomanya ng'afuna taxi ne basirika naye kati embeera etabuse kati oza mwami Seruga ali kuki stress yennyini pakati yamulekedde abaana yali mu kubalabirira yafandinga gyali stress jerere ate abadde yakagulawo ekirabo emyaka gyokka gye bamaze ekirabo ky'emmere kusaasira nga abantu bali emmere ewakusaasira eri restaurant gye yagulawo bamaddu atandikiko bakyavaawo naye nga bagula baba tugenda kupostinga tuweeyo ne wasooka abawo oluwombo n'abawapiraawo ate balya n'ey'ekyeggulu kati naye ndimu feeling naawe obadde oyitirayo Shadia kiki datewali tulinamu akatalo stories naye nga muganda yange tuddamu okusasira ku mukyalo oyo embeera etambulira ddala bwetyo waliwo omuvubuka agambye okuba nti ye manager we alina byavuddeyo n'ayogerako manager ayogedde manager amanyi mulala Alex Bongolo wa Spark TV ye manager ono ani ayogedde
tumulabe ekigambo tumulabe manager yes abalungi mbalamusizza nnyo mwenna ng'oli nga wenna oli muwagizi wa Catherine Kusaasira ng'omwagaliza okubeera omulamu ng'akuyimbidde ebirungi sasa ng'omwagala toliiko kiri ng'omwagala nga bw'ali amanya n'eddoboozi nze Ssemama Musoke Herbert nga basinga mumanyi nga bodigadi wa Catherine Kusaasira Ly'Ekkanisa gwa ne Gucci Babe Mimi yes nga nze wano kalifayinga ku nsonga obudde oli munkubira abantu bangi munkubira mbuuza maama Kabina aleeta Catherine Kusaasira Bukedde ali atya naye nga musibakwata nga bakwata emanyi nti muli so close ne Catherine naye mbanyonyola ekiriwo nja kukola ekintu nja kwogera kigambo kyo nga kiri official nti Kusaasira baplaninga mulongoosa wiiki eno ng'era kize kibeera tujja afuna complication ez'enjawulo naye nga tuzikuuma za kyama nga tuzisirikira olwaleero olulimi lwesiba tulijinja ku New Year ng'agenda okuyimba olulimi ne lwesiba naye twamakinga sure nti bamukwata videos na bifaananyi Kusaasira afunye complications ez'enjawulo era nga tugamba nti one day tebatamukola operation y'omulongoosako masavu ajja kukalira mu buli lumu yeebake aleme kuzuukuka tebalina okukola mukalakita masavu namukola sajjira omukendeeza wiiti kalo yagenze ebweru wano era agenda ogenda nga tali bulungi n'agamba maybe wembeera weekyuka maaso ng'ali eri nga bamukola ki yatuuse eri communication n'azifuna mu kuzifuna nugamba alomanyi kyali tutakakunamukuuma kitukweka nti kiri confidential ledde tuleke ensi emanyi tukusaza ki mulwadde kusaza mulwadde ebyaddala atawulira bulungi era nga yasobola kugadde kikazibu era ebbiri ng'ayogera omutima gupantinga nnyo assa nnyo apantinga nnyo era gulina okuddamu okuwulira nga mu mutima gumuluma abanga kyebamugamba alina amasavu mangi omutima gutudde mu masavu yetakola mukalakata bagajjeko ku mutima naye nga tusabire Kusaasira waffe omulungi yes kubanga waliwo tufunye ebintu bingi ate tusobola byogera waliwo omuntu yeebaka si byangu naye inshallah kijja kuggwa tubakusabira omuyimbi waffe mukwano gw'abangi amakabana waffe omusanyusa kuba nekintu kyagendako si kyangu operation eyo lulibolo mukama ajja kujja ne bannange twongera okubeera nga tumusaasira era n'okumwongera okumusabira process yonna etambule bulungi batuwanise olina engeri gyoyaseemu wali soko tuddizeyo eri short Dennis nemole eyo Shadia sebe byaddala amasanyaze goba mpozi ttaala lya kyenkya ate lino erikwata enseenene abula ndeka sebulano naye musajja Wama happy birthday Asha blessings happy birthday to you abana ba romantic bonna bagambye nti happy birthday era bakwagala nnyo nyini ddala naddala Hamisi Segujja ngambye nti happy birthday Hamisi ajimuwishinga ngani alida ko Dennis ojja kuocha Dennis ojja kuonona sigale wali naye Hamisi ajimuwishinga ngani kuba muntu omwana oyo nomanyi byatukolera gwe okuwowa kususse nga tugenda mu kisiibo asebwa kiri saka era munange nze waliwo yaŋŋambye nti obeera n'okucekinga ku muntu wo bajja tutwalira abantu ekisiibo kituuse kati no nange waliwo yaŋŋambye mpowa kati olinekwasiza ne mugaa sirina kanzu na sando nanga bazitumye e Dubai ne mugamba asemwanga ebyo bikwasenze kale tugende ku mukolo naye anga yagenda zijja Dubai zinatuuka mubudde simanyinako ndi mukutya nadde ndeetawo kifiiriza naye nga Hana ye gyali walabyeyo Hana kirema atuwanise nakaseke abasooka mukwano gwange oyo by the way ndowooza ebbanga lyonna kyekibagatta nani gwe ne Hana she's beautiful kyekibagatta yeah I'm attracted to beautiful people kitegeera just like any other man kyekikufuula mukwano gwange Dennis soinawo kalango k'amayinja awo kona avuga akiza uye naye nga Hana namwana Shadi naye nga Hana inawo ku byanjawulo nabe nakyo bye yakola Hana first of all ali younger than Abenacho. Abenacho however so far
Benacho ndowooza yakyasinze okubeera mu benzijukira okwata mu mukulembeze w'eggwanga mu ngalo. Benacho yali yakamala okuwangula empaka za Miss World Africa ejjukira mu mwaka gwa 2018 yamalira mu kifo kyakuna ku mpaka za Miss World ne bamuwa Miss World Africa oyo gwolabaawo Benacho nabwe kityo kigambibwa nti muganda waffe Hannah Karema essaawa yonna erinnya lyogere bulungi Kalema yagala kubeera nga basire wenna kaseke muganda Kalema lyaffe ly'Abaganda naye nga yagenda okuwangula obwa Miss Uganda yali mu senior 6 yali mu vaaka ya senior 6 akwati alinako lyerinnya eddala tumukunde era kati ndowooza awezeza emyaka ndowooza giringa 21 years ali muto taata we mulimi bamuyita Godfrey Karema taata we mulimi omaye nkumbi bagamba terimba kati taata wa Hannah naye mulimi Godfrey Karema ye mama yava mu bulamu bw'ensi ate ngera kigambibwa nti ne gye bamuzaala ekiri eyo abaana babafumbiza bato yensonga lwaki yagamba nze kanve engeri kitaffe gyatuzadde nga tuli abawala bayitirivu nkirwaneko ze zimu ku missions ze ayina ne manager Brenda Nanyonjo yes avudde natubula engeri gye tuyinza okuvaayo ne tusupportinga naffe abannayuganda aba bulijjo twongere okubeera nga tukomera tuzanye story eyo tuwummule kwanja kwogera ku mukwano gwawe Brenda Nanyonjo naye katusooke tuwummulemuko nga wasettinga ebigambo nasansadde okwakubamu obufaananyi nga ndi wali kutwala mu konsati y'amayinja nja kwetwala buli kaseera ogenda kuntwala nechansi ku bigambo byeyogedde wano siyinza kukutwala nechansi bansonyiwe mukama wange netonze naku z'omwezi nga 8 nyambale yambala ekyo engeri gye tugenda mu kisibo ndowooza anticipation ziri high onobeera smart naye smart ng'oli kuki kumuzuli smart ate nonyambalira gomesi nedda nnyabo ni kati nze ndi muganda beera oba biba bikusaze anedda abambi tekijja kukola tekijja kukola smart nga ebitendo byonna tugamba alhamdulillah lwaki nedda naye nga Caritas Kalyo talimu mu ggwanga bannange njagala omwana oyo naye kati muna yatuviira nagamba kagenda anonyeko ku bulamu kayimba kafuluma 2022 kaliko albamu ye gye bayita oba kyuma ekyuma ye Nabbosa Sharita omukyalo oyo amanya gaago obuzaale ye Nabbosa kati Shadia Nabbosa Sharita olaba nti waliwo kye bayita osmosis naye nga masitoni ago tuyita Ronald Mayinja abantu beeyongedde okwagala Mayinja nnyo mukwano nabaddekaawo jo oba twongereyo atufunye n'ekifo ekirala ndaba nga tuyinza okwenyiga Serena mulimu abantu abagula tebo nga beekweka zawedde nawo ku Serena n'abasajja nga jjega mu huudu naye ng'omulaba ayina abamuwerekera n'awaayo ssente n'agamba owaayi wabula ebyo bireke ebyo bireke nati tukola lugambo bireke goloza ate tubana tusasula nga tetwogera bireke nkwegayidde bireke naye nga Joseph wa sales musanyufu agamba mwe bale kupika mayinja olike ono Joseph ayeka gwe yalese ebirango bya mayinja ligwakolera Keti naye we bale kubeerako Ronald Mayinja preparing ne band era kugamba ali mu good mood ali mu good vibe embeera muganda wange ngato yeri gye namu interviewingiramu era gye yabaddemu eya Airmax yangamba yajijja London ya costing a lot of money omulabye yetegeka rehearsals zigenda maaso rehearsals naye Mayinja nze ng'omuntu semwanga sigenda suwa sheno manyi lwaki sisobola nange nti gayo no wetwakuliranga ng'alina obuyimba bwakuba bawulira muganda nga bamaama bazinirako waliwo kano Kereya njagala nnyo erinnya lyo naye simanyi wali Kereya yatugamba yimbawo omuntu tekawo eryango labe erinyuma terijawo Shadia mukwano gezaako olabe erinnya nina ddungi kati wate Musa njagala nnyo erinnya lyo naye simanyi oba omanyi anyway akazinako kalabye keeko era tasukka waawo alinga nze keeko muganda wange era tukasuubira oba alinga pulezidenti waffe ye Seeguya tamanyi kubiirya Seeguya yakuba nnyo bbulooka mu buvubuka kati buli wabaazina bwatyabangaasokka ettaka kakomewo nze nguyina ngenda okukuloopa tulage Mayinja muganda wange and then tukomewo tulabe embeera negenda tambula etya ku Bukedde TV1
tukwaniriza ku Bukedde TV. Bane neyaza okwema omukisa guno kubaako ku Bukedde TV. Buuza kuba kulaba kucyenca mu lugambo. Bannanga baleebi b'ekyenca mu lugambo. Nsanyusa okubaako nammwe. Shonge kuwuuba ekiwalaata tekikyatemagana bulungi. Ekiwalaata kino kijja kutereera wali nga twekolako nga tuyingira ku stage naye wano ku practice. Ekintu kitambula kitya? Tebo bagula tiketi ziyimiridde zitya? Tables bagula era neebaza bonna baguze tables, neebaza abantu baguze tickets, neebaza abo bakyajja okugula tables ne tickets, neebaza abantu benna beekolaganye nabo, neebaza Bukedde TV, mwebale nnyo okupromotinga sheno okuba nti buli wamu kati emanyise, neebaza abakubi ne ttiimu eyo gyentambula nayo. Abantu bali eyo beesunga bagamba ki kye bagenda okulaba ku Friday? Ennaku zisigadde mbale. Ennaku zisigadde mbale ku Lwokutaano luno tukire nti Women's Day ennaku z'omwezi nga 8 Lwokutaano luno tugenda kuba ku Serena Hotel. Ffe tweteeseteese sho ne bwogamba nti yajja. Tweteeseteese dda abantu mbadde nsaba naddala abaguze tiketi zaabwe ne tebo zaabwe bambi bakeereko kuba oli agenda n'agula tiketi ye ate najja kikeerezi n'agayinda byeko katonda ebiggwa. Tubadde tusaba bayisaawa emu sheebere ng'etandise emiyago gigulawo ssaawa yalisiti bayisaawa emu kyo tube nti etandise kubanga tujja kukolera essaawa 6. Singa tuba tutandise ku ssaawa emu ezo essaawa 6 zituyamba okumalayo buli kyetuteeseteese. Naye olumu tugenda tupapizibwa yanguya kino salako obudde butuyitako kati ne tuba nti ebintu ebisalibwako nembadde nsaba abantu bajjemu. Abantu beebuuza lwaki wasazeewo okola ku lunaku lw'abakyala? Yes, olunaku lw'abakyala olwo buli lw'ogatta omukyala oba ogassa eggwanga lyonna oba omukyala ennakazadde w'eggwanga. Sheno nina ebintu bingi nnyo ebyokujaguza. Njaguza olunaku lw'abakyala, njaguza Ronald Mayinja at 47, njaguza ebbanga Ronald Mayinja lyayimbidde mu industry because 47 ya bulamu bwange bwonsi. Then waliwo ate n'ebbanga lyenyimbidde mu industry. So ebintu bingi byendi mu kujaguza. Abagula tiketi, abaagala tebo bayinza kuziggyawo oba okuzisangawo? Abaagala tables ne tickets osobola ogenda ku Papa's Sport awo e Makindye, tuyina ku Climax nawo weziri, tuyina ku Pacific Bond eri awo era Makindye, tuyina ku Judicial Solutions, tuyina ku Serena wennyini nawo tickets weziri. So awakwanguyira. Lwaki wasazeewo okolera ku Serena? Kuba ebifo bingi bye tumanyi ate n'ebbanga lyoyimbidde kaamu tulabanga Serena tono okuno ebbanga lyomaze mu nsaba bajja efuuka entono naye nga Serena abategesi ba Serena manyi tebajja kusobola okutegekera abagenyi bange obulungi, tebozi ziteekateeka obulungi, okubategekera ebyokunywa n'ebyokulya, ate ekifo kiri munda. So omulabi waffe tajja kugamba nti ate abaakawo kankutte, ekifo kiteeketeeke bulungi nti entebe mweziri si kugaa nti ate akatebe nnyingidde ate kangula akatebe 2000. So enteekateeka ya conference hall mwe tugenda egira ddala mu kitiibwa ky'abagenyi. Fred Seruga. Mr. Seruga tukwanya. Webale kubeererawo Ronald Mayinja. Nawe webale. Owuliro kyanga Mayinja agenda tuuka kula bulungi. Mweteeseteese mukyanga mu abali mu Eagles production. Mugenda kuddamu tuyimbiremu ku buyimba buli. Tewali nteekateeka ndala ekikulu bantu bajja kulaba muyimbi nannyini longi ebirala biba supplementa kati bisobola kusinga. Nawe kulina tukusuubire nga microphone eri mu ngalo. Yesoboka kisoboka ddala bulungi. Kowoola abantu bano. Kowoola abawagizi mwenna abawagizi baffe abawagizi ba Ronald Mayinja mujje mu bungi. Manyi Mayinja alina abawagizi bangi. Osobola okukiraba ng'ekyokusaaga naye ffe nga bamumanyi. Alina abawagizi bangi wano n'emitala w'amayanja. Kati nkowoola abawagizi baffe mwenna
abawagizi ba music wa Uganda abawagizi abalaba ebintu bino mujje muwagire omuyimbi Ronald Mayinja ku Serena ngenda kuzomwezi kalirenga munna kwebyo nawuliriza biri byamali ebyokubuulira ensobi zezaliwo katanna bakulaba yakolanga tanna kutegeera sababiremo Pawula yali byakjaluli atakumanyi nawe nonamumanyi. Okay, owerinnya Ronald Batabale ampereza message nangamba nti wakubeerayo wa muganda we Ronald Mayinja. Yes, message ngambye atya. Producer affe tuli naye by the end abyeseruga anenzijukira nti besinkana ne Catherine Kusasira yali mu senior 4 esomero wao waita mitala somewhere. Saint Maria Catherine yali mu senior 4 mukulu na mutokota era ndowooza muganda wange mitala Maria bakitegedde abalemanyi. Mitala Maria ne Rema gye yasomera okusinzira ku muganda wange Nsereko naye muganda wange okuva the rest has been history. Olw'ensonga ate yamukwatako muganda okola nti amuleeta mu Eagles. Kitegeeza yamulemesa okumalayo okusoma. Teyamalayo okusoma. Yaddamu gatta bukulu. Byebyo bintu bya Shadia. Naye nga tubayita mwenna tuli wa Mayinja ennaku z'omwezi nga 8 n'abali bategese concert ku lunaku olwo baagijjayo Mayinja amaanyi mangi. Baagijjayo kwaliwo abakyala basatu. Omukakkiriza agambye tambulako nange. Omuko? Kwali kuno atulaba. Kwali. Omuko yankolako. Omuko yangulira engatto. Tuve wano. Paundi mmekanga paundi oba 5. Oyogedde ekigambo kimu kyokka nti akkiriza. Kale bwe tutambula olunaku olwaleero. Wangambye ku mukyala Aisha yakoze ki? Omukyala Aisha alibayi. Mukyala we twakulira be bali abakabi baze bayita breakfast shows eza radio. Ebiseera ebyo nzijukira yali akola ne guy wa Shadows Angels gwe bayita Roger Mugisha. Roger Mugisha I'm not so sure ayinza obba yadda ku Ssanyu FM. Naye ng'omukyala we gwolaba ku weekend yasambye kadaali. Wuuyaawo abadde si mufumbo. Abadde mufumbo nga bw'omanyi obufumbo tebabupapira. Olina osooka okwetegereza munno. Nebutuka ne Buganda nagamba waikangezeka wala. Wetegereze ekimalira over the weekend ababiri muganda wange bafunye ekibayita civil marriage. Civil marriage omwami ali awo musajja wa maanyi nnyo mu ggwanga. Abantu soko banyonyo civil marriage tebajja bitegeera mateeka mangi. Mufumbo bwa mateeka. Olaba awo emabega wa CPS waliwo office oba wagiyita office yakye ya URS byawo. Omuganda ogenda ne bakuteerako empeta. Naye omwami oyo oyinza omuyita ex-minister oba ex-finance minister eyamukubye ekidaala. Muganda nga tulaba ku Bukedde TV1. Minister oyo mabega kawo ninawe nasoma ku story ya New Vision. It was around 2022. Ya petitioninga divorce yalina omukyalo omulago bayita Elizabeth. Nagamba ono emyaka 5 gye maze naye mukooye. Oluvannyuma lw'okukizibwa nti omutabani gwe bayina ebiseera ebyo yalina emyaka 6 si uwe kitegeeza muganda wange Elizabeth yali abalize ne guy bali bamuyita oba Brian ahimbisibwe kitegeera naye bagenda ne bagenda. It was a long story. Omukyalo no Aisha Muyindi. Aisha alibayi babeera baki naye mulabanya dda side ze najjeera yaliko ne mu National Forest Authority yaliko ne ku parliament awo ng'akola emirimu gy'enjawulo naye over the weekend yagambye nti owaayi kanejje ku lujja naye muganda wange atulaba buli eyafunye omukolo tumuyozaayoza naye abo bwe batyo ye Gabriel Ajedra Aridru y'omwami gw'olabyawo ex-minister owa finance nabo ekito basazeewo ne bagamba nti owaaye katukifuule official tukifuule muganda wange legal ng'amateeka we galagira. Muganda wange embeera bwetyo bwetambula. Tuli ku Bukedde TV1 singa oli awo gamba oba TV na ife nze Semwanga asegwa simayi gye yalaze naye nzize ngatewo sikoze ndowooza bubi sikoze bubi sikunyiziza leero manyi naawe oli wakwata mpola olinga ajja ndi mumbejja olaba oba onyumya ne ajja tukurufu wakwata mpola nomaya kati olina mubuuza kino tomubuuza kakaya nange bwekyo bwendi
mwenda muli dedicate naye nga tulinawo emboozi awo endala eya Hajat Sophie Nantongo. The last time I had a chat with her twali samu yalunguja na ku studio government gye yateerawo abayimbi abatandika ngegamba oli muyimbi atandika teeta omutwalo tukolere production ebisigadde bitulekere just baagala omutwalo era ndowooza y'omu kubatwala offices ezo oba studio eyo yali avuga emmotoka ensajja kwa mu parking awo waliwo kawundo ubike ngera agamba semwanga temulina kye muŋŋamba obufumbo bw'endimu bwe buti we bunkola teyayogera ku kya bufumbo ekishadi yagwakyogere kyekimu yaŋŋamba nze ndi mukazi eyeekolera semwanga wonootuula awo n'olinda ebyabasajja paka ddi abasajja nga mwakyuka ku ebigambo bye yaŋŋamba tuŋŋamba nti byatabukamu nanga obufumbo si mmere naye nga Dennis omutu omukyalo oyo atubuulire ki ekigenda mu maaso mu bulamu we. Kale mkwano nawe je balese ulamu bugamba butya alhamdulillah ndi bulungi akanyiriro kakyaliko ngwa otwakulaba nga tukyali bato paka kati anti kuuma mutindo kibyo singa okozesa ebikuuma ng'onyira bwoti neeyagala stress wazigoba sina stress okuyimbira bana Uganda kale mkwano ate nabo beebale kutuwagira guno omwaka waba waddeyo oba okyalinze guno omwaka sinaba kubawa ya tukyatambuza katala nga mulwawo ebiseera biri mwatu wange ennyimba kumukumu naye mulwawo enaku zino kuleeta ennyimba kiki si kulwawo naye ndowooza buli omu sijja kwogerera balala naye ndowooza nze nga nze ndowooza pesa yeemala at least buli mwaka mbawaayo oluyimba oba lumu oba bbiri oba competition eriwo enaku zino competition eyaki kyabaana ebintu bye bakuba temubitegeera nedda abaana mubaleke bakuba ebyabwe naffe tukuba byaffe era tebajja kulwanyisa ffe kyovola abakuba byabwe naffe tukuba byaffe. They can never be another Sophie Nantongo. It is always me. Ekituufu wakuba era nkuba okuba nera nawe kyewulira ya nkuba naye nga buli omu aba akuba kikye wale kujja kuwagira Lydia Jasmine yambadde nina okumuwagira kubanga naffe bwe twali tutandika baatuwagira kikugatte nnyo naye music ate tuli bakyala kukwatagana like beyond music mwogera beyond music twogera era yankubira nangamba mami njagala ogressinge my first concert biki namugamba why not nja kubaawo olwa Jasmine ndi first born ataddibwako zasooka siddibwako siringa buli buddami naye abakazi tebagala kubazzaako ekyo bakimanyi naawe nga tebagamba abakazi bangi ku basajja abakazi ki bangi ku basajja tujja kuzaala abaana abalenzi nammwe muwere oyagala ofumbe weka omuyisiraamu oba olina okuddizibwako ndi muyisiraamu naye munange buli omu Katonda yamuwa omutima gwe ogwange munafu ndowooza tegusobola balala bwogu era Haja akimanyi ate gwe owulirayo omulala akimanyi omuntu akufuna era akimanyi nti abambi ono bwe namuteekako ayinza oba okukola atya era abajja kgenda abatakontanye na ddiini because egamba hakinya si kyatteeka bw'oba osobola yayinza okuba abasobola naye nga gwe omukyalo omugamba tobaleeta anti era omuntu waba akwagala nnyo era tasobola kukuzzaako omukwano gwonna gukuterekera naawe n'ogumuterekera twakulirako ebiseera ebyo ng'ogamba federation ng'olinga takwatagana nayo ki ekyaleetawo embeera eyo nti nagamba ki
Omanyi mwagala owayiriza nagamba ki? Kati akasente kafulumye toyagala kubyogerako. Akasente ko kajje kuba kabayimbi. Siri muyimbi sebo. Ate wadde mu federation. Kasente si ka federation. Kasente kabayimbi. Subscribing ku federation. Kasente kabayimbi. Kati awo nero ogenda jiwana banayo wanene kenzo. Kyogamba siri muyimbi. Ezo zo zayingidde dda naffe katugende twewoleko bannaffe. Oyagalayo nga meka. Bwe bampa akawumbi nja kakozesa bulungi. Kawumbi gakanenemu. Ne musawa ngamba nawe oli muyimbi. Anayimbako nebigaana. Mbonye n'ekintu bannange. Nayimba ebiseera byo nali nkyabeera na wa muzeeyi n'ensiba ebiviiri n'enyimba nga waliwo ekitundu bakiyita kigobeeyo gye tugenda ne tukola amaloboozi ne tukowoola n'obanga ekibe n'onywa amagi olina okukola wano naye za vidiyo zambula vidiyo ebiseera ebyo nga tolina bwozisaba waka nga tetulina n'amasimu ga smartphone kuba nti okwasa essimu nabo naabula n'enyimba nzirinako email nange zinswaza obuwuliriza. Mbonye konda wano nga neyagala byempiseemu nga nawandika akatabo si katamala emirundi peji 6 yawandika ekitabo bwekiti. Waliwo n'omukyala wano yatunyumiza tiyagezaako okuyimba bawena mutanya 10 naye nga naye mwenyini weyeewuliriza toyoya kati tokigeza kale kubanga nange nemanyi mbeera mu kinaabiro n'enkooka nga neerikodinga ngende owulira bye olowooza tunaasukkawo wano olunaku olwaleero Shadia mweraba tugenda kumumbuziza boda amusibe bulungi omweraba niyo manyi okuzinamu so kolamu nga bwoti nga tomanyi simanyi byakulema byannema ababodaboda bamanyiko muzeeki ababodaboda abasinga bakyafu bawunya akasu ate ekirala babbi ye bakuba obutayimbwa bali bakubyeko nedda amaboda babbi ababbi basuse mu Uganda atugamba bodaboda webali ababbi era gwe twali mubbi siri mubbi toli bbanga nako wadde n'akamu ansibangako tola kyolobyeko n'akamu wadde sibangako boda naye ate ndi muyimbi okola boda ate ng'oli muyimbi omusajja wuno akola boda ate nga muyimbi oyo just alabika nti n'omubbi naye nga si mubbi enfaanana ye yelaga nti mubbi naye nga si mubbi lwaki ogamba nti yafaanana nga babbi gwe mutunuulire tali suppose beera bwatyo alina okuba nga asanidde akabi alaga nti muyaaye naye nga si bwali endabika ye kati mugonjo buli muntu ayingiramu buyingizi oba alina okuba na biki nedda aba alina okuba n'ebisaanyizo ki aba alina okubeera n'endagamuntu bbaluwa y'ekyalo avuddewo asangibwa mwankuba ekikono nanti kati najja nekutunakono kugonja mwankola twabimanyi kozi guwali wampadde omulimu iye wampa naye natundayo senema watuna omutwalo gumu mu 2,000 nabakuba mugenda tv koli oli ute bulani ndifit wabale kwasaganya sirina tabu oyimba ate soko kuba makayimba bakuyitani amanyi bampita African Lion bamukuba makayimba nkuba bwawo sikwatako bampita African Lion kati mulindeko mwebazinyi mugambe mwe muyina okuwaga sabula kubagwa tugende bampita African Lion zamanya nze ndinaga Lion bwekuba nze nkubanga Lion ndifiti nze nkubanga Lion bampita African Lion zamanya nze ndinaga Lion bwekuba nze nkubanga Lion ekunda makinani Lion chirijwe gaito yuti bali batya bageto yuti musembereno batya bageto yuti muri mutya bageto yuti bali batya bageto yuti pulo gwe mama mumpisoko je ona utegede geto yuti mugenda TV muyimbi kigosinga okwegomba just negomba Diamond Platinumz Tanzania agala wa Uganda wano nomulala netaga wegomba Chameleone omulala Chameleone mumanyiko ki Chameleone mumanyi just yasoka kuyimba mu Uganda then kale yatira kutuwa nnyo ebigambo by'amakulu nga tuyimba ebiseera ebisinga akuwa ennyimba kale nga zisobola kutwala mu maaso lwaki wasalawo kuvuga boda teno bw'oyimba lwaki oyimba anti njagala kasente nsooke ngende mu studio ntandike fulumya ennyimba kati Chameleone omugamba Chameleone musabe kyoyagala ali ku Bukedde TV abulira amannya go Chameleone omugambe kyoyagala
So bampita African Lion Nsanji. Tunula ku Bukedde TV wali mu kamera. Bampita African Lion Nsanji. Ndi muyimbi. Ate mvuga boda. Ne boda gye nkola. Nonya just sente zigenda mu studio. Naye nkutumidde kamiliyoni gyoli onna. Oyagala kamiliyoni akole ki kamiliyoni? Kamiliyoni kyasobola kunyambako kiri kimu. Musabe. Kamiliyoni kyemusaba kiri kimu. Just kuntwala mu studio nempulumya ennyimba at least ennyimba 5 zonka. Nga sente yataddemu sababu sabe nga si mu bubi. Muyimbe kyomala gw'olekedde okusaba. Liam Voice. Musabe tunula ku Bukedde musabe. Liam Voice atuyimbira nnyo obulungi obuyimba bw'omukwano. Waliwo ennyimba zayimba nga ngale nga mu mikwano zitulamu nga zisobola tuyamba. N'ekyemusaba kiri kimu. Anfulumiza at least nyimba 2. Anteekemu akasente ngende mu studio nzifulumye ennyimba. Kuba kayimba kamiliyoni yawo. Kuba kayimba kamiliyoni yawo. Omuyimbi azikidde sitolo omuyimbi. Obadde kimuyimbi. Kayimba kikomenya kamiliyoni. Gw'osabye. Omuyimbi azikidde. Abali ku Bukedde TV. Omuyimbi azikidde. Wama tuli mu biboozi byaki? Abagonja tuli mu biboozi byaki?